Beach Farm. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Esawe wedede dale miye nyine yokumacha mwasuze mtyano vanafa watuliriza ganoge mawulire mbujjuva okuva no kuchenda mukaga akatonyeze 3 nechenda mu akatonyeze 0 Masaka Beat FM ekintabuli ky'omuziki ng'omusomeze John Mark Segawa. Mu mawulire g'essaawa eno muwandiisi w'enkalakkalira owa ministry ey'ekikula ky'abantu emirimu n'okwewummuza Agure Kibenge agambye nti okulwawo bannakampala okubawa ensimbi okuva eri mu ofiisi ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja kivudde ku kuba nti ebiwandiiko ebya bannakampala mu division Z5 tebikwatagana bulungi. Kino kiddiridde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri olunaku lwajjo okutongoza enteekateeka ey'okuwa bannayuganda abali mu mbeera embi akasente ak'okubadduukirira mu kiseera kino eky'omuggalo kyokka wali muntu n'omu mu kibuga Kampala mu division zonna 5 yafunye ku nnusu zino omukulu kyagambye nti kivudde ku kuba nti ebiwandiiko ebyavudde Kampala byonna bingi tebikwatagana n'olw'ensonga eyo babadde balina okusooka okubyekenneenya. Bo ababaka mu lukiiko eggwanga olukulu abalutuula ku kakiiko akalwanyisa obulwadde bwa COVID-19 basabye gavumenti mu bwangu nnyo esasule ebisale ebizze bijjibwa ku bantu bonna abali malwaliro nga balwadde bwa COVID-19 ag'obwannannyini awamu n'aga gavumenti. Omubaka wa Budama South MP Dr. Emmanuel Otala agambye nti gavumenti ensimbi zino esasulira abo bonna abali malwaliro ag'obwannannyini nga balwadde bwa COVID-19 okuva lwekiri nti minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yakakasiza mu kakiiko kano nti ensimbi eziggyibwa ku bantu malwaliro ag'obwannannyini ze zisaanidde nti tezaawukana nnyo na z'abalwadde bali malwaliro aga gavumenti newankubadde nga gavumenti ensimbi ezisasula. Gavumenti ya Uganda ekubiddwa ettu lya bukadde bwa dola za America $5.6 okuva mu ggwanga lya Sweden ne Germany nga zino zizze okuyambako mu mbeera ey'okudduukirira ababunzibunzi mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Gavumenti ya Sweden ewaddeyo akakadde kamu $2 eza dola za America so nga eya Germany ewaddeyo obukadde $4.4 okuyambako ku kitongole ki World Food Program okugenda mu bantu bano abali mu kubundabunda nga abamu bagenda kuweebwa nsimbi nkalu okubayisa mu kiseera kino eky'omugalo gwa COVID-19. Ye omukungu mu polisi ya Uganda ng'ono ye chief political commissar wa polisi ya Uganda Hassan Kasinje ayimiriza abasirikale ba polisi bonna era abalagidde obutaddamu kukozesa amasimu gaabwe nga bakola emirimu wabula bakozesa radio call. Hassan Kasinje okuvayo bw'akidiridde President Yoweri Museveni gye buvuddeko okulagira abasirikale ba polisi obutaddamu kukozesa amasimu gaabwe nga bagezaako okutuukiriza emirimu gyabwe n'agamba nti amasimu tegalina kigayamba era gattattanye nnyo enkola polisi gy'ekolamu emirimu kwe kulagira tebaddamu kuzikozesa wabula bakozesa radio call kubanga bwe zibeera mu kitundu kyangu nnyo okuliziganya obulungi okusinga amasimu. Bo abatuuze mu district y'e Busia basabye ministry y'ebyobulamu bwangu eyanguweko edduukirire embeera eriyo mu kitundu kino ey'ekirwadde ekyensusu ekisinze okukosa abaana. Omu ku batuuze Mika Wandera nga mutuuze ku kitundu ky'e Busedu mu Masafu sub county agambye nti ekirwadde kino kyasooka okulabikanga oluwumu mu baana okusiiwa ne gibiggwera ng'omwana afunye ebiwundu wamu n'ebirala. Banaffe ag'essaawa eno bwe gatebe gagenze tubagaliza olunaku olulungi n'okukola obulungi emirimu nga mukyatuuliriza nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Katukutooseko embeera y'obudde ku kintabiro ky'omuziki ekisinga Beat FM tutunuulidde ekitundu kya Luweero ku makya ajja kuba wakidedde ekya Namaddala ng'owulira mu butuufu empewo ekusensera amagumba naye nga tusuubirayo akakasana ne kuba n'abeera katono n'enkuba nayo tugisuubira olw'eggulo bw'etyo embeera y'obudde bw'egenda okubeera mu bitundu ebya Luweero.